Angulinaze namuwanderia Samora ne bagongera wano Radio 4 oye Abdallah bakubye goalkeeper nakwata Gossipla erolinga lya muntu goalkeeper olugamba lwalina basaza gamba anti ye Gossip Live era wano byonna bye mwekola agenda bikolako olugamba okujjako ebya tiimu ye bakutadde eno wansi okusanga the genius man goal scorer bagumuwadde Brian n'akayisayo 1-2 akubye naye kulona ekibali yakigenze off target. Another off target registered by team ya Ejawu naye Ejawu wabewasasula ono commentary wa world class. Baba daba mukubye goalkeeper nagwayo super save from Gossip Live ne bakanguwa mangunyo bagala bamukube katanaterera nakasusa wano Abdallah badiza goalkeeper Radio 4 bonna bakozi bonna bakola da myaka ngabiri emabega radio ne bagitusa bali ne wangulanga the best Radio 4 paka wagulu nagukutenga bolo boyera naye mukozi yakolera Radio 4 katenga tondebwawo by Minister Balam bagulese Gossip Live is the goalkeeper atade wagule wa Ronnie Genius begaguli na wano ompira kuno gujja kugwa mpola nga itugenda maso. Goal kick for Ejawu banafe aba phones and accessories buterevu nnyo abasangibwa ku kisa kya Maria Plaza shop number K345 along William Street. Now bagamba nti babadde batabu nnyo okujjukira Jjajja Ichuli Eri Capitano, that is vice captain agwade goalkeeper naguliza vice captain. Radio 4 yelina omupiira n'akajja wano Mai Samora akatadde makati bagala kawa bunakabanga akajjewo wano abadde Abdu ne Ibura be bakutte wano wansi makona ekiyeje kiise kuva makapa Ejawu buno obusungu bwerina eringa esasula n'ebizibu by'abannaffe bali ba historical wabadde tebasikanya ne tiimu y'abannaffe aba Radio 4 ekibuzo kyembuuza mwabadde mutidde baaki omuziro is the reading of the scoreboard. Abacuba bali mu mmotoka Okay, the captains abakasamba emipiira esatu mujje bwe tuli tumaleyo naye nga phones and accessories 5Ds phones and accessories naye mujje mugule ku katonda bannaayo omumiro gugenda 5Ds phones and accessories simaziga ejiri agogendogerako taata eno Uganda so you extra amazifuna taata amaziga ejiri mbadde ngamba kirala 5Ds phones and accessories part of our sponsors for today. Era nga basangibwa ku kisa kya Maria Plaza, that is level 1 shop number K345 along William Street. Era nga osobola bakubira ku noti 787-689-00. We are here to remember Jjajja Ichuli Isma Olaxes Mukulu Hamis Chigundu. Gracias my big brother, gracias tojangoko chokoze tekikolebwa mu TTZ. We are very happy and privileged okubanga tuli mu generation emu naawe kubanga ebizibu bya buli omu olina engeri gy'obikwasaganya, and for this the family of Jjajja Ichuli naffe bakwano be will forever be grateful. Kakati wano wenyimiridde pitch waliwo tiimu ya Ejawu ekulembedde gole mubere yatebedde Brian atenga 0 ye tiimu y'abannaffe aba Radio 4 bagwadde shot 16 wano yagulina n'agezaako akutadde waggulu ku shot 12 babadde baagala kusumula ekitundu kyakubiri nga bagamba bano batutidde munakabanga goalkeeper Gossip Live omupiira intercepted at the right time negujja babano omuku omunyama kunyama. Referee signals for a play in by Radio 4. Bakutan Serabu Inseko, Ejawu will play in this one. Suddenly quickly, Makuna fails to control well. Una Gulina, 1-2. Bantadeo, vice captain, Yaino Pira. Abuya Gulukipa, Pasta, go! Ganye! Never. Yenaji Jemu, Mukama Yamani. Goalkeeper, Gossip Live wa Ejawu afunyemu obuzibu. We need the medical team ku group sawe munakabanga naye kwata mugondi
Namugerera abateri mudawuni nuneza misiga ubonisize simupira omupira nakambe kali kusosi nogana okusalamu bunakabanga misses a glorious chance to equalize the game and wetulinyo okujjukira omulungi waffe. That is all it takes. And banange mwena abali wano tukole emikwano. When you have friends stopper obeerawo ebbanga lyonna bamiles babaddewo ku lwejjajja Ichuli even in his absentia nga teyayagalidde musajja wattu naye ffenna abali wano we are here because of him. Kati gwolina okwekubamu weebuuzi bwebuulifa tuli kujjukira. That is a lesson to bring from what's going on. Naye nga ntegeddeko waliwo emmotoka eziremedde mu kkubo gendayo oyinza okusanga nga akatala bakatwala. Waliwo emmotoka njagala otukeyo mangu waliwo abagyetoolodde wayituseyo mangu security n'ogyongeza. Emmotoka UAS bisatu tan D UAS bisatu tan D Primo oba Premio nga bagiyita Primo nga yakala grey genda ku mmotoka yo waliwo yetwagala okubanga tutegeeza. That is ku mmotoka bangabyeko ne Rumion eya red woba gwovuga Rumion mu kala emmyufu era bangambye naawe gendayo osobola okuba ng'otereza embeera. The matches wano tulinze mupiira referee final agufunye. Bina 777 F Land Cruiser UBP emmotoka mpya bwe tusaba 477F Prado nga kuliko amanya abiri. Kale woba olina Prado oba Land Cruiser UBP 477F genda ku mmotoka yo oyinza okutuuka nga indicator abasajja bazitutte. Then owa UBL Rumion 749M emmotoka yengeri keyankana n'eyange Paso bayinza ozisiba ne baziteeka mu nsawo. Bano abaana abawala bazibu nnyo tuukayo nga tebannagipaakinga. Ate Abachina bali waggulu balina eddagala bayinza osika emmotoka yo gendayo bisobola okuba birungi mu nsonga zino. Kale, ladies and gentlemen, tubeyanziza. Thank you for your time. Bannaffe abatete Business Solutions be bakoze ku nsonga y'emijoozi era nga bakugamba bano promotion items, digital printing, supplies, branding and uniform bonna babirina era nga bali Lighthouse Uganda ku Nkuruma Road emabega wa Cham Towers. Era osobola bafuna ku note 758 kansuubire muwandiika 9545 emijoozi gy'olaba in high quality era nga abasajja bano abapula Tete Business Solutions kasita bategeera n'obategeeza mangu balinnya ne bagenderawo emijoozi gye girina okuva we giba America giba America naye ng'emipiira gikyali waggulu but anytime bannaffe betwesiga bagenda kulinnyayo bagutuwan final bagenda gukuba gusobole okuvaayo. Of course that is what is going on. The beauty about football that unites everyone. We don't mind the religion you pray. We don't mind the political party you support. We don't even mind what tribe you come from. We have one language and it is the football language. Okusamba ekintu ekyetoloola ffenna ekibanga kitugatta era ekituleese. We thank you Shakib Cham, twebaza muzeeyi taata wa Jjajja Ichuli and family kubanga labye waawo ku high table, and I really thank the different celebrities that made it here. Of course, yenze kenyini the super girl Vivi Olympic Big Octopus Mabiska Isauno Elisha Simon Hale Lubaka ayagala kwogera amannya gange abantu abayogera amannya gange gonna mbawasente byogere nga bwe byogedde. What my name? Naye sooka oyogere erinnya wandi abasajja committee balonda omupiira era nga bagamba in the group stages the match between Ejawu and Radio 4 tekomye kuvulumya mutwe nga tinnatandika wabula ne ku kisaawe my little brother Makona ye ngenda mwetayira mu disciplinary nze mwennyini naye aba Radio 4 omupiira baleese mungi Ejawu mungi
naye mulimu gole kye bayita omupiira papi agulina abasapati agulese waggulu ayagala kulako gwagwawade munakabanga yamisize siita naye kati wona akomyewo vice captain nakuba goalkeeper Pamza from danger abudo omupiira n'agutekayo Ronnie Genius with the ball akozesa emipiira ebiri lumagiretane w'amakono Nazaro Semanda n'agutekeno waggulu makono ye Semanda badde banoonyewo okumutandikira mu mutandikirawo. And finally the referee says it is time to go to the dressing rooms. Ekirungi tewali gwe basindiseko Ali Showers nga bamuwadde red card olw'ensonga bonna bakyali ku muzuuli wetuli sofa mu kisaawe Radio 4 Ejawu. As you're going in for the second half naffe katambule mutukomewo. Bloggers Jaja Ichuli, what is going on? Chef 18 wuno ano afa bituufu oba ayisa budde?